nkugamba problem kati gye mulina mwe mulowooza tulina side bbiri side emu kuliko Bobi Wine side endala kuliko Museveni mu byobufuzi bya Uganda bwe kiri nimugamba ekyo kikyamu teriyo inze nganze mu ntegera yange teriyo side ya Bobi Wine teriyo side ya Museveni teziriyo abagamba nti waliwo side ya Bobi Wine ne side ya Museveni kati be batabudde ensonga side ziri bbiri waliwo side y'ekituufu n'ekikyamu tewaliwo side endala kati problem y'ekino ate kyoleese nti ba side Bobi Wine ne side Museveni obeera forced okukwata ku kituufu n'ekikyamu era n'obako gw'okitimba either Bobi Wine yakola ekikyamu Museveni ng'akola ekituufu Bobi Wine yakola ekituufu nga Bobi Wine yakola ekikyamu side ziri ezi bbiri waliwo side ya kituufu n'eya kikyamu era tewelimba mu nze ndi Newton tosobola kubeera wakati mbu okugulu okumu kuli mu kituufu okulala kuli mu kikyamu ekikyamu kyogere kibeere kikyamu ogambe nti kati kikyamu ki kye twogerako nguzi kati gwoyogera ki ku nguzi nti ate buzibu enguzi abajyogerako anti Bobi Wine nange nga bwe namukubira n'atakwata question tebadde Bobi Wine question ebadde nti sente ezibbibwa mu parliament abantu ze beegabira conflict of interest ozoogerako ki ontegedde Bobi Wine wakati awo talina waayingirira azawe yadda nnyonnyola ebizibu ebiri mu malwaliro ebyaviirako n'abantu b'okufa Bobi Wine where was Bobi Wine there bw'otandika okugamba azawi kyomanyi oyo akyali mwana muto bw'anaakula n'alwa ku kyalo kuno ajja tuuka anafe West Records ekutuusaako Gravito Mutuju, Uganda's best rapper, hip hop award winner, balance the boat, embuzi zaako today, nanyini Luga Flow, nanyini stage, aguse ku cricket obo, nga musanvu September. Singe mtwale ebiri VIP emitwale etaano emmeza ya miliyoni 3 y'abantu 8. Gravito Mutuju azamazeeko mu live concert lukoba ku lukoba hit go hit nga 8 September Summer Gardens e Mukono, 9 September Kaliro Country Resort, 12 September Katiko mu Kayunga, 17 September Lyantonde mu Kisaawe, 14 September University ine Mbarara, oronga 15 September Maria Floyd Masaka, atabiri mu September Mare SS, wona shinzo mtwale gumu jangu Dr. Gravito Mutuju akwedosie ndongo molewa mukere ku cricket wava tujijuze bila byakulya sente bacha maneno obuwala yefe la mundongo muje musanvu September cricket ovo Gravito Mutuju bitegekedwa West Records. Kale nkwaniriza yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba erozeregera ba upload yaffe ya okubira olunaku olwaleero kale na Dr. Kwefu wano tuzze tunyumye mu bigambo bino ate tube gye bigenda okubeera nga ate bikoma kale naye nga Nana Habu mouthwash ono so kubanga ate omwefunira amannyo gakuluma olira sayidi emu ebyokyo binyogoga bikusanyalaza amannyo Nana ajja kubanga ate akuyambako abagamba mu drug shops ne supermarkets mwonna mwali gendo bagamba banange munfunire Nana Habu mouthwash kakati banafa ba SMP Tours and Travel bakutegeeza batya bagamba nti no bakuyambako gwayagala okubanga ate otambula SMP bali awo no mu kibuga ku July Complex ku Lom Street bagamba nti gwayagala okugenda e Canada bayina olutambula lugenda kubeerayo mu December kakati bagamba nti funa kade kamu n'ekitundu ogende ku office yaabwe bagenda kuyambako ku processingira paperwork na buli kimu kye weetaaga ebirala we mujjo kubanga ate mutandikira be banafa ba SMP Tours and Travel ate awo ngona ovuddeyo tina banafa Alumta Enterprises Limited batunda proti ku bukadde 10 osobola kubanga ate wefuna proti ngati nayo erina ekyapa kati banafa Alumta bali ku luguudo lw'Ennansi nawo n'ennamba yaabwe eri awo ku screen banoonyeeko osobola kubanga atumanya ebisingawo nina Dr. Kwefu ono omwezi oguwedde twalinayo ka emergency wakati awo naye nga mbeera naye omwezi nga gutandika okutunulira kuba bitambula mu kaseera ako mu ngeri gye ndowooza nti nebeera ya bukugu nga teriimu emotions ziri awo my problem tulina problem ya emotions mu ggwanga antu balina obusungu bungi abanyiivu nnyo n'abasanyufu basanyufu nnyo
omuntu omunyiivu ekigambo batonna kimalayo nga yakwambadde dda era abantu abalozezza ku busungu obondooza leetire Misa Kisemakula nalabye bambadde maama wa Moze Radio kabere mama batbadde abaana bakubye mama nzizeemu nendaba vidiyo eyo ngamba maama yadde nabwe maama yazze bali beyadde bamubuuza ebintu bye maama talinakolayo press conference nti kuteeka bantu ku nninga nti mumpese Junior mulabe wano bali yala kubuuza Junior mama ng'oli bwajja nga bwe mba ntudde wano nojja n'oŋŋamba munnange kwefuka kati nenkwewayi ninamu akamotoka awo kenjagala Afrika milioni nga 8 nga bali be bagenzeeyo abamawulire be bagenzeeyo teyabayise be bamukyaliddeko nobati ye yatutte bali basobole okufunirako of course capability ya y'ekivvulu mama ne bamubuuza ebizibu bye n'annyonnyola akati oba ettaka lya milioni 3.5 bali yammeka ye tannayitako muntu nti jangonso era badde n'ennaku etwana extent nti bazimbamu n'ennyumba eri ku musingi nagendako ewa Kenzo ne munnyonnyola era Kenzo bw'atambudda muteyajja eno tugamba bannange akati abantu bw'oba ogenda okukomentinga ku kintu nga first of all ba commenters because buli muntu alina account ku TikTok and what have you became you influencing people your word is picked by mwekyo kye mulaba video yo n'ogipostinga neerabwa abantu 2,000 njagala abantu abo 2,000 olekerawo balabanga 2,000 za TikTok komwa kafaananyi nga tukuteeredde abantu 2,000 awo ng'otudde obalaba okubalaba kitono kwefu twagala tukuwa abantu abo 2,000 baliisa okuva ku matepaka akawungezi badde baabwe okubalaba kyangu era ne bw'obalaba batiisa nagaye bweru waliwo abantu 2,000 bakulinze n'oggulawo oluggi n'emizigo gyaffe gino ogenda okubanduula olukapakya nga 2,000 eri awo twagala ofulumeyo bagamba nzizo bagamba mbwa mmwe omanyi muli osobola bibagamba nale munange my observation abasinga okuvuma ba cowards era kawadi oyagala oli wakuvuma nga akaka kujijidde muwa obudde ko mu inbox mugambe mukwano gyebaleko kyobanza kyaki waliwo omusajja nga gwe kyesinga okutyako kiri kimu oyogera ebintu natera ne bwenkukubidde era osigadde byoshibyo nemuga bwe toliiko nti bino bya chano bino bya rediyo awe tusinze okuba n'obuzibu nze ne bwenkusanga yaga gyebaleko ssebo kati gwe bwoba wanyiiga era nze benyiiza mbamanyi era bw'ojja era nkutunulira bwe nti kati bw'ojja mu maaso gange niga gyebaleko ssebo kati gwe reaction yo nemmanya gwe wanyiiga naye lye bw'oŋŋamba gwe kwefulaga thank you very much tereera mbiddemu nga twakoma tuba tubiddamu tutandikira no bulamu naye abantu obusungu bungi so kyekizibu naye mufune ku bintu ebibakkakkanya ate osobola ku express nga kituufu kikuli ku mutima ng'onyiize omanyi buli mwezi nfunayo ennyimba ezintambuza eyo habit nza nagifuna manyi n'ebintu bingi biringa bya lugezigezi naye nagenda mbisomako ne mmanya nti at least buli mwezi ofunayo theme obayo n'ekipya buli mwezi ofunayo ekipya noga kati guno mwezi ntambulira ku nnyimba ziri 3 oluyimba olumu abavubuka sibalabangako baluyita teri kuzikiza sibalabangako naye luyimba nawulidde nga ye message yange egenda okuntambuza oluyimba olulala ndufunye leero bamuyita Kuliyo limba balita see you when you get there mulimu lines lwokuva dda luyimba lwange naye mbadde naluwumuzaamu lulimu lines ennungi then waliwo oluyimba baluyita Bambala bamuyita Pastor Gideon baliddawa lukadde naye bulunoonyeeko balugamba Bambala kyali kyennyanja Bambala bino ebyennyanja byolaba bakaliridde nti kyali kyennyanja naye ensi yakwata kikwate kyokukirabaawo nga bakitadde ku musana Bambala kanjala kutegeera nti Bambala kiba kyennyanja ne bakisalamu bakijjamu ne bakyanika ne kifuka Bambala naye kingala kinafuka Bambala kyali kibaddeko ekyennyanja nga kyerigisa mu mazzi naye ensi yakikwata bukwasi so tokiyitakawo noga gwe musiru gwe
ebiri mazzi tebikiyitako ne bigamba gwe musiru gwe ekigamba munnaye nange naliko mazzi nga neeyagala kati omukadde oyo gwolaba muganda wange naye yalirina ettutu wali omuwala abeera nebbina nalowooza nti yasoso bba nalyo agamba olaba omusibe oyo gwolaba gwe bapangisizza okubaako wakabala muleke tomutambaala era naye kati ekinzijukiza lwamala ndowooza gaba Jacob Nsali eyo bwe nali nkyali I think Jacob Nsali yali yakava mu Tasker Project Fame nali mu secondary nga mmaliriza nga nkola gwa kupoota natutwala ewaabwe yo twali bali bagenda kuddabiza malaalo g'ewaabwe kati tugenda okupoota ku malaalo ago kuba Jacob Nsali twakulira wamu etuukayo nga ku malaalo wabawandiikako bwoli bwe nnali wendi bw'oliba kati ekigambo ekyo paka nakati ebinvanga mu mutwe natuukawo bwe nti n'ensoma nga byali bigambo omugenzi byasaawa biteekebwe ku ntaana simanyi saayagala nakola interview eyo nasoma busomi nti bwoli bwe nnali bwendi bw'oliba era nagenda okuva eyo ngati lesoli gye nafuna weesinga ndoza emyaka omukaaga gye nali nakasoma mu secondary ng'okuvamu akafaananyi ng'omugenzi gyali agamba nti bugano wendi olabawo ojja kujja osaaga kuba naawe bwoli bwe nnali kati oluyimba baluyita Bambala bamuyita Pastor Gideon balidda wanduuliriza nnyo buli ebintabukako nga ndaba waliwo omuntu eyeefudde oweze ng'akalere Bambala kyali kyennyanja okubanga ensi yakikwata n'ekigetaani kiba bwe kityo so mulunoonye simanyi pastor oyo simumanyi naye nga luyimba lukadde nnyo baluyita Bambala lukuyamba okudda mulayi nnyo kakati ebintu ebyo bikuyamba okuggyako kakati mwe abalina emotions bintu bwe bityo temubiwuliriza kati nze kizibu nnyo owa V8 okuyimpitako ne muvuma kati nteekamu emotions lwakuba bagaggale kakiri kijjabuzi ne ŋŋamba naye ajja kufuuka Bambala essaawa yonna okaloba okirize mu mutima gwa kolima gwakwekkakkanya nsobole obutakola kya kisiru kye nnaali mukoze kuba we mumaliriza gwe nawolinga kiro osanga ku kkubo okwo ng'owa benzi bavumagana n'owa piki oba ankamero ye yabakubanga emiggo nga bakubagana ankamiri yabacapa so emotions zikakkane tulowooze olunaku olwali lwaki ntandikidde ku emotions tulina obuzibu naye ng'obuzibu nze ndowooza busajjuddwa emotions enguzi weeri tetandise jjo ebaddewo ebbanga lyonna abantu ba bulijjo bagikooye batandise okwerwanako emotional batandise okulumba be balowooza nti nno be babafudde kye bali baboogerere be balumbye nabo emotionally tebawuliriza bali kimala kiki kye bagamba nabo bazzeemu emotionally bazzeemu financial oba emotionally bazzeemu emotionally bazzeemu financially nze nawe Kenzo ng'ayogera omanyi waliwo financial emotions waliwo food emotions ng'emmere yemwogeza nga emotions zo ziri triggered by kirawe twali wa mama fiina eyo ne batusalira enkoko ne tulya naye awana mami nga tulya mami oyina obulamu manyi nze mu bulamu I hate lying me n'oluzungu ne luvayo saagala kunnimba naye sisuubira nti ebigambo bye tuwana amafiina nga tuli awo amaze okutuwako ssente era naye agamba ate mwala we yakyogerako baafira fiina ndowooza fiina yalaba nga tukukulumusa omugambo ojjukira nanga naye bane munyambe ne mama atabangawo muddanga paka nakati nkyakiro nga bwe baali bazzeewa paka nakati fiina nkyakirowooza so that is what we call food emotions kati yali mmere nga yebatabudde because
kakati waliwo ebigambo byoyogera nga food emotions nga mmere yekuwaga waliwo ebigambo byoyogera nga financial emotions gwe tonnalabako abaana abakuguse mu mulimu gw'okusudiya abagagga kuba nagwo mulimu omwana ayogera ebigambo n'osiikira bwoti Shini Style nkutumiddeko Shoni Style anti yawaana Saalongo Siraje paka nakane Saalongo Siraje akyebuuza injuzeewa watuufu banga Saalongo abuuza history kigwe nakola vayiso nyizo bana mukola naye nakola aliwa naddayo na Saalongo n'agamba Saalongo to the world kiba kitegeeza ki ne bakimunnyonnyola n'agamba kati awalodi nalinge akati abantu abaddamu omanyi emotions ziva ku mutima zetuyita real emotions ku mutima ni waliwo emotions kati eziva mu nsawo okisegedde kejesu oli tayinaamu nga byayogera birala ng'oli tannalya kakati tubizi confusinga abaddamu baddamu to safeguard their finances financial sources kati bwe buzibu bwe tuyina nti bano abalwana enguzi balwana to safeguard the communal financial source nti ekitugattira awamu ffenna tusobole okubeera obulungi azawi kyayogera ne abalala bagenze ku nguudo kye boogera nti ffe tulwanirira ekitugattira awamu wabula waliwo abagamba nti nze nsooka kulwanirira kyange ensawo yange eno gye nsooka okulwanirira anti bagamba ndeka abaana balikola ki ze Luganda gundi awo naye nga nti bw'ofa ku balala gw'osobola offikka waliwo ekijjira awamu ne mugamba nti waka tuyina omutwalo gumu bwe ngugendamu ewaluuna kwekyanda emugummala nsobola okutumya emmere ku mutwalo gumu naye waka ninawo abaana n'omukyala abaana babiri n'omukyala nange kyokka omutwalo ogwo bwe nsigala wano n'engumuwa asobola okugenda n'aleetako amatooke n'agulako akawunga ka 3,000 n'agulako enva za 2,000 ze 5,000 n'agulako n'amanda ga 2,000 ke 7 n'agulako olusi n'ebiringa ebyo bya 2,000 n'ensigazaamu 1,000 akenda kaba katumaze era maka mangi nnyo agatambulira ku mutwalo kyokka omutwalo gwe gumu taata w'abaana osobola okugutwala SMP Tours and Travels nateekuletedde olugendo olulala ogenda okukomekkereza omwaka 2024 Canada Niagara Falls New Year Fest nga 3 December 2024 paka 3 January 2025 ku $3,500 zokka genda kubamu ebintu nga zipline into the falls, Miss Behind the Falls, helicopter tour, boat cruise tour, end of year fireworks, Niagara Parks tour. Okwewandiisa kutandika nga lumu June. Okumanya ebisingawo kuba 0759 oba 0785 oba jangu July na Complex Room Street, Kampala, Uganda. To emailing ku smtoursandtravels@gmail.com oba ku website yaffe www.smptoursandtravels.com. Jangu tugende tulambule ffenna mu Canada Niagara Falls New Year Fest nga SMP Tours and Travels yetegese ati let's explore. Nogu nze we natandikira okukolera nga ntandise okupoota nali sifugika nga bwe mbaamu ne ssente zange tolina ky'oŋŋamba era ebintu bibiri bye nzijukira bye nakola nagulako saafi busaafi bubiri aliwo wakacupa ono wakasiliva akuma omuliro sidda nnyo era siri wa leero ndi waddamuko kuba wendi bangi abaagalawo saafi waddako ne mugula saafi obwo ku siringi 3 lwe 6 nengulirako n'ekindaazi wamamalani ebindaazi bino ebinene twakitanga bolo ku HSC twakiyitanga kidiivu 4
kyalina amanya okusinziira buli omu we wali n'enkigula kyali kyebyebi n'embigula bimeka ekyo kyagattangawo n'embigula 2 anti 10 ne lubanga luyise wali n'enzija nabye waka n'entula wali kabalaza taata n'abeerayo n'aga nga ye atunula 10 olwo nga lubadde lugendamu afu y'akawunga etumala ewaka ebadde maze namala kukula nengano nali musiru nnyo 10 sewo nendukwata nenduli kakati mulimu abantu modulo kati olutalo luli wakati w'abalwanirira ekyaffe n'abalwanirira akange lwe lutalo kati lwe tulimu waliwo abalwanirira akange nti waliwe bano bwe balwanyisa nsobola okujjayo nemba bulungi kati waliwo abakyali eno ate era bali baveera mu bano mu communal tubaveera mu kyabangi kakati bwe bayisaamu ennyo amaloboozi ring ani ono Angela soko je gwe bali baveeko gwe anti obera bananti eri ffe tuli bala why ekituufu bayala gwe walidde onaabalwanira otyange enjala ekuluma sokodde wano osegedde kabubeera obulungi kabali soko okoleki soko baveeko kakati bali kyova obaako n'obagamba nammwe mulaba embeera bweri okujja ne twogera bwogeze kiina kigenda kukyusa ye lwaki nze gwe muliko nze nyina okulwanyisa enguzi kati olwo n'ofuna obusungu ensonyi ozifuula ki obusungu kati ye level kwe tuli nti abantu ensonyi bazifudde ki obusungu nina jjo gwe nabadde mpa ekyokulabirako ne mugaa CBS FM ba clientele yayo ey'amaanyi eri Masaka abantu abajagala ebitundu ebirala bigiwuliriza n'abantu boga nti bajagala kulo Masaka era ng'okola ku CBS Masaka yi capital city ya CBS ngenda bwe eri capital city ya Buganda buli tutwala Bingwa abantu balinnya basi ne bajja mu nkuuka ebintu bingi nnyo abantu e Masaka bayiirawo CBS omubiri now time comes abantu b'e Masaka batandika okufuna obuzibu bw'ababbi b'emmwanyi ne ab'ebijambiya batega ku CBS yaabwe eyogere ku babbi b'ebijambiya ebibaluma CBS nga tefaayo erimu girlfriend wo osobola omugulira oluggi oba tosobola kumugulira luggi tamasimu era bannange nze girlfriend nga lwaki mugulira oluggi wetaga girlfriend wa lakizale oba nedda kuba essimu oteese ku nsonga eno omuntu w'e Masaka nkagamba ono gwe mbadde mpita owange CBS ne tubeerawo olunaku lulamba nga teyogedde ku mmwanyi zaffe zibbibwa n'abijambiya munnange ng'obulamu bugenda mu maaso biri abantu battibwa abantu babbibwa ne mubuza gulabanga yebeera fair game omuntu kyava yesitula n'akukubirako kasi muntu wayekwefu tuli Masaka eno emmwanyi zibbibwa twagala kweyingiza mu ntalo za ttaka eyo wammwe musootinga ebintu byammwe mwesootinga eyo n'ebintu byammwe emmwanyi ezo tebasoose zibba leero bazibba n'emyaka 3 emabega era ne tubyogerako mu mawulire kati muddeyo muwulirize amawulire g'emyaka 3 emabega era nago gwogera ku bubbi bwa mmwanyi abantu abo oba obasuubira kukola ki kunyiiga obanga obaleese bwo kati obusungu ensonyi tozifuula busungu abayimbi abo bonna oli yadda ngamba sijja mwogera linnya kwa twafunye discussion yabadde at length nangamba omuntu mwe mwagala abeerewo atya muyimbi yakubiri nagamba atya mwagala omuntu abeerewo atya kubanga eyewammwe mwatulemesaayo mugamba mutuboole netubeesonyiwa bali bemuvuganya ne batuyita bwe batuyita ne batuteerayo ka federation naffe tukole ki tubeeke nga gye tusobola okwetereezaamu kati ate nayo ne ka federation nako ate temukaagala era namubuuza ekibuuzo ekyamaze gobimuki nti ka federation sente ne babanga babawazaani
era wabaddewo akasirikiriro ku ssimu n'endowooza avudde nako ne bugamba gavumenti ekolawa wazami wa musolo ekolawa nimuga era gye waddukira basigala bakuwa ssente zaani ezoono agadde edduuka olwaleero ezoono gy'okkirira buli lwoba n'ekivulu agula emmeeza buli lwoba n'emmeeza buli lwoba n'ekivulu n'okkirirayo agula emmeeza anazo tubakubamu oluseke bubi oyo gwe wasolooza ng'oli ku luyimba olusooka y'ayina ebizibu era bwe wamudduka ne mugamba problemu kati gye mulina mwe mulowooza tulina sayidi bbiri nti sayidi emu kuliko Bobi Wine sayidi endala kuliko Museveni mu byobufuzi bya Uganda bwe kiri ne mugamba ekyo kikyamu teriiyo nze nga nze mu ntegera yange teriiyo sayidi ya Bobi Wine teriiyo sayidi ya Museveni teziriiyo abagamba nti waliwo sayidi ya Bobi Wine ne sayidi ya Museveni kati be batabudde ensonga sayidi ziri bbiri waliwo sayidi y'ekituufu n'ekikyamu tewaliwo sayidi ndala kati problemu y'ekino ate kyoleese nti basayidi Bobi Wine ne sayidi Museveni obeera forced okukwata ku kituufu n'ekikyamu era n'obako gw'okitimba either Bobi Wine yakola ekikyamu Museveni nga yakola ekituufu Bobi Wine yakola ekituufu nga Bobi Wine yakola ekikyamu sayidi ziri ezi bbiri waliwo sayidi ya kituufu n'eya kikyamu era teweerimba mu nze ndi Newton tosobola kubeera wakati mbu okugulu okumu kuli mu kituufu okulala kuli mu kikyamu ekikyamu kyogere kibeere kikyamu ogambe nti kati kikyamu ki kye twogerako nguzi kati gw'oyogera ki ku nguzi nti ate buzibu enguzi abajyogerako anti Bobi Wine nange nga bwe namukubira n'atakwata question tebadde Bobi Wine question ebadde nti sente ezibbibwa mu parliament abantu ze beegabira conflict of interest ozoogerako ki ontegedde Bobi Wine wakati awo talina waayingirira azawe yadda nnyonnyola ebizibu ebiri mu malwaliro ebyaviirako n'abantu b'okufa Bobi Wine where was Bobi Wine there bw'otandika okugamba azawi kyomanyi oyo akyali mwana muto bw'anaakula n'alwa ku kyalo kuno ajja tuuka naffe nga naffe bwe twali ajja kumanya nti abantu balina bye bayisaawo ebintu byabwe kati olwo kigaseemu Bobi Wine gwe Bobi Wine muveeko enzo mazango omukolera indirectly otya wakwata oba omuvimbisiza nti yayogera ku biruma abantu naye ayogera ku bimuluma Bobi Wine bw'aba ayogera tayogera ku birumanze ayogera ku bimuluma just twesanga bwesanzi ng'ebimuluma nange ebinnuma kyemimu nga nkubira bubi otegedde twesanga bwesanzi ng'ebimuluma nange bikola ki bikuluma binnuma nti bwe bakwata amazzi ettaka ne baliyiwa mu luzzi lw'ekyalo bwe nvayo ne ngamba bannange ngenze ku luzzi okusena amazzi ate omugagga teyayiyeemu njogera kikola ki ekinnuma ne neiba kuga luno oluzzi nange lwe mbadde nkimako kati ne muwera bwe muwera oli bw'ayogera aba tayogera lanze yeeyogerera abavubuka obutaba na mirimu Bobi Wine bw'akyogera aba tayogerera nze atayina mulimu yeeyogerera newankubadde yaaguyina naye njogera egamba nti omugagga tasobola kwebaka ng'omwavu atunula tosobola kati Bobi Wine tasobola kwebakawo mageraawo ne yeeyagala ng'abavubuka tebalina mirimu tebasobola era n'abali mu gavumenti abayina essente nnyingi they can't sleep era tebeebase basula batunula ndowooza wano from observation gutulowooza nti Museveni yeebaka essaawa 8 ezigirigala nti ndi omuntu okuzeebaka azeebaka
tasobola kulwa nsonga abaavu tebeebase ensonga ki naye teyeebase alina okuwuliriza abasuubuzi leero bagambye eki leero amagye gagambye eki leero ab'engulu bagambye eki minute per minute update about this country agifuna ne gwe bagamba Biden basula batunula because their institutions work balina abantu walabye ne bakubye Trump we bamukubye essasi walabye Biden gwe bakuteeka mu kattu waliwo ekitongole ekyateereddwa mu kattu paka nnyini ky'okulizayininga ekivunaanyizibwa ku nsonga ezo naye ffe wano institution n'okuba tezikola buli ekibaawo tugamba president kakati nsaba abayimbi saidi tewali saidi ya Bobi Wine na ya Museveni saidi ya Museveni bw'eba ekoze ekikyamu vayo togamba nti okulwa mu buyinza kuno bwe naakyogerako nja kuba njogedde Bobi Wine andi mu kulwa mu buyinza waliwo beneficiary. Bobi Wine is the beneficiary. Who tells you that? Bobi Wine is not the beneficiary of okulwa mu buyinza oba obutalwa mu buyinza. Gwe garanti ki gy'olina nti Museveni bw'avaako Bobi Wine yajja. Bobi Wine yaddako. There are very many potential people. Gwe onasooka aveewo. Then Bobi Wine afune abamwesimbako wa mu kibiina kye mujja avaamu abamwesimbako n'ebibiina ebirala bavuga nga alekera Bobi Wine kujja ku ballot akyalinayo ballot y'ekibiina akyalinayo ballot y'ekibiina akyalinayo ballot y'abalala abasobola okulaga interest abeesikwese olw'ensonga nti wano waggulu wali blocked okisegedde waliwo abantu bangi nnyo 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 kize nkibagamba abantu bangi abafiiridde mu mulembe gwa Messi ne Cristiano kubanga be babaddewo for the last 10 years Baluka Modric ne bafiiraawo ba Benzema ne bafiiraawo basambye omupiira gwabwe naye appreciation gye bafunye si gye baalifunye olw'abaana ababiri otegedde kati olwono okubeerawo for very long time very many potential leaders abayisaawo Biden ababutavaawo Kamala Harris twalitegedde nti ayogera n'akunkumula n'ennyenje era yamaze kumujja n'agenda ku TikTok mu dakiika budakiika n'agenda n'afuna ba followers basoba mu bukadde obubiri ninga badde VP for a long time fe tubadde tetumanyi nti Trump alinayo n'omuntu gwayinza okutya mu debate n'essaawa zino kamuyita where are you bweyeddeeri naye alowooza agamba mukadde oli namusobola naye kano kagenda kunjuza kati there are very many potential people abaliyo naddala abetunyooma luli tubadde tulowooza nti kale kubanga actually naye mpitako akola analysis nagamba kati mu kalulu kano ki ekyenjalo ekiyinza okujja nti omuddugavu baamufunako omukazi yajja ne n'atawangula era ng'amaanyi gakyali mu mukazi nga bwe boyogera ku mukazi mu Amerika awo Clinton yasigala akyakola ki ne baakamuwuba emirundi ndowooza giri ebiri omulala abantu gwe balina mu bwongo nno omumanyi mukyala wa Obama era tuba kuba mu Afirika baligambye mukyala wa Obama ono kubanga baawe yali abaddeko ate baawe alivoko ate n'omukazi abadde akyalivoko kamera nga wali awo kitegeeza nti Uganda ine bakamera tobamanyi muwendo jasirwako wali waggulu wali ki sitagana nti kakati gwe buli lwoyogera ku lwambuyinza oba toyamba Bobi Wine naye ensonga z'aba Kenzo tunaziwuliriza ddi mu buntu nga nsonga ki gye bayogedde kati gwe nze nabawuliriza kati gwe jjayo bujoga Kenzo yagambye bwati ensonga ya ekigambo statement ya Kenzo nti akyali mwana muto ffe tubaddeko najja biraba does it necessitate you okumala okukwata muliro okumanya nti gwokya muliro ki ogwokya nti bakenzo bazze bayimbye yiratya system volongo tenyimbe zifanaganako bwe zityo osanga bafunye challenges ba hikings emisolo abamu n'ebintu bituso okutwalibwa kati bwakugamba nti nno so abantu b'enaalemu abawagira enaalemu mikwano gyaffe kuba bantu ngaffe tubeera nabo okisegedde ensonga gye tuba tusimbako tusigale ku nsonga obusongasonga tubuleke kuba bwe tugenda mu busongasonga tutandika okuleetera abaana abantu batandika okwewozaako mukwewoza kati ne tuva ku mulamwa katugenda kutandika kudda mu lutalo lwa gundi waki wavumye gundi kati aba twabadde tufunye yabaddaani Benjamin Katana yagenze ku mukolo gwa tayebwa kati abantu batandika okuva mulaba
mulaba twabagamba lwaki gundi yagenze gundi ningamba kati bano bava ku mulamwa nti eri family bali basoma bonna bayise omuntu ajja abeerewo ku Thanksgiving era yaze abaddewo nga family yamuyise nga baboyibe kati ensonga enkulu kimwino discussingako ebyayogeddwa ku mukolo yayogedde ki bwe yavuddeyo ye yagambye eki ontegedde speaker yagambye ngenda kuddamu nesimbewo mbere speaker wa parliament baka 2 mugumu bwe namala nkwaseemu muto wange kati ensonga eyo ku discussing nti ekifo kya speaker kyafuuka ddi ekyensikirano kati kali akatini tiboli bamuyise ku mukolo wesibyeko so noonya nsonga mu Uganda nabo era babyesigira nti waliwo yakola Thanksgiving ne mutandika okugaana abagendayo era bulungi mweraba mwine